Terrifying gamba ki? Terrifying atuyiriba tukola mukama atukumyeko era nja kwebaza mwenna abatugobera abatwala obudde ne batulaba blessings. Terrifying nayo abakyala babiri benda abali birufu waliwo akola ku machano regular babibani bamuzabuza. Nampijja ne Gondi ne Florence nampijja nti akola evening ne Dana n'abatanzi. Obagalamu. Are they married? Namukwano gwa Isaac. So anyway, Jaxta. Yes. Alright, you Simbawo. Nesimbawo because I want to give my people leadership, which has been lacking for my people. My people are abantu who don't really represent them. Muganda wange, there are places you go ne bagamba nti balina abakulembeze. These people nga bakolera abantu. You go in Ruzira n'owulira abantu bebogera ku lutamaguzi. He has not given them money. This guy has served them. This guy abadifeninze where there has been land grabbing. Abantu babadde basulanga ku bunkenke ye nayimirawo ne tractor ne bazileta nayimira mu nsende kale. Nobody is taking this land. This is what people want. Kwanga kye baba kutumyayo. So Nakawa has been lacking leadership. My brother, nze ngenza okwesimbawo. Nze nkugambye omusajja gwe sina buzibu ku candidate yenna era bannayuganda abali mu kitundu kyaffe. Oba mulondani mutu evaluating, but don't give this incumbent a chance to come back. This incumbent has deliberately tried to sell us. Yaje waffe nga ye nakonaivinga ne chairman gwe bayita Yusufu binayisa ne bakolera ekitundu kyaffe ekyapa because our people were naive. Ebanga libamazeko bandi badde bambi bafuna dde ebyapa ebyo naye bokat because ne babakwatana wea ne bafuna ebyapa kati ttaka lyabwe babadde balitunza omuyindi naye omuyindi ono yabawa sente kati agenda okulaba abasajja ano bangambye ekyapa kyammwe naye nga abantu kwe bali nga there are still squatters on my land kati awe tuzuukuka nti waliwo atukola ki. So if this guy tried to sell our land, what is the guarantee nti bw'anadda taatunde? Abaana bavubuka benkuze nabo, so many young boys who have potential. Abaana bafudde babakubye nga babba nti they are stealing. These young boys had dreams, ezitusinga n'otusinga. All they are crying out is, please get us things to do. Now what is funny is I preside over a constituency, erimu akatale, one of the second biggest market in Kampala, kebaita Nakawa market. You go in that market and see what young people are doing. The best they are doing bali kusitula migugu. This is not what they should be doing. A good leader, oyina ne wotandikira okukyusa obulamu bw'abo abaana. I have a dream. For example, Nakawa, we have places like Wachiseka in town. People leave all walks of life to go to Wachiseka. People got all walks of Katulimu campaign. People are making millions of money in Kunasa. They leave Chireka Banda. Some people are even coming up country to go to NASA. Why don't we create a NASA in that market and employ these young boys? Accountability. Sente zino jeziri. My brother Shafa, sente jeziri, money is there. Nze nkugambe, I have a report and I have it on evidence. Nti sente zagabibwa. For example, 54 CBOs. We are given 5 million shillings, brother. Abavubuka abali ku street, do you know how much you can change their lives? Nebo gamba abiri mutuulaawo, temunywanjaga mutuulaawo, million 5 zizino, you train them, obayigirize business ideas, okitegeera, you train them, you nurture them, obateerewo ka business ako. Kale wetuba twagala nga Wakiseka, bateerewo edduuka. There are so many vacant shops in Nakawa. Bateerewo edduuka, obagambe mugule spare, mutandike business ya spare, mutandike okuchanga. These are young people abali creative, and we are on an era of social media. They are going to market themselves, and that market is going to be enough to change their lives. So I asked myself, who is going to change this? Ani agenda defining abakadde baffe bana babadde bali ku mavivi ku ttaka lyabwe. Ani agenda okutaasa omulembe gw'abaana bana ababadde bafa nga babba? Who is changing? My dear, I saw this incumbent coming up nga bipanda abitimbye. Because boche bamanyi nti batunafuya nnyo. We are too poor. We are too broke. We are too broken. We can't challenge them. Nti ne bwegiba myaka 5, they can still come back, ne bagaba obusente, and they get back in power. So this is why I said, no. We are born in this land. Someone has to rise and challenge these people. Kale tulemeba waliwe, bayitewo buyisi. Bana basajja batufugisa nakamanyiro. 5 years you're not here, and after 5 years you come back, that you want to rule these same people. Because you know go in a sente abavu ne wesitajanja kudda during the last time mbawe ku sente just like they are doing now. Naye nagambe no, let me rise
because one, to win an election olina okuba nga oli popular mu bantu. I'm popular mu bantu. Nina abantu abamanya abanjagala wentandikira because I'm born in this land. Ekyokubiri olina okuba nga kale olinamu ku busente obutonotono obwaki obusobola okuba posters okutuusa awareness. Osobola okuba nti kale nga bw'omanyi campaign it doesn't come with no cost. Olina okuba nga osobola okukola drives entonotono ate n'ekyokubiri nendabanga nina n'emikwano gyange gisobola okunyamba okukola ki okunfujjirira. And you know waliwo wootunuulira ekintu Shafiiki nga mbutuufu olaba this guy agaana okukola ekintu but this thing is doable. Like I told you nze nazimbye omugga. 7 million. Yes, omugga gwe semwogerere. Actually era njagala kussa mikwano gyange mwenna omugga guno tukyaguzimba tegunnaggwa bulungi kuba njagala tugulonkinge nga guwedde bulungi. I want to hand it over to so naayina kyalina you a brother you a friend to Jaxta bambireeta tutaasa abantu baffe kubanga gukyabulako okuggwa. nga tusiibula basomere namba kwabateeka support 0705 36 96 85 0705 36 96 85 kyonna kyoyina bambi ng'oli eyo mutuyambe. eri mannya ki bannayuganda bayaye Erimu Anyango Caroline ye secretary general waffe mu ssente yakwasaganya 0705 36 96 85 ye namba eyo kuyinza okuteeka obuyambi tusobole okutaasa abantu baffe. Ate n'ekirala Shafiiki, God has blessed us. Okay. Working on TV, God has a purpose for you. I feel this is my purpose. Right. This is what God gave me, a calling for me. Ochitegera, because I've not worked in 10 years just like that. I've made friends, intellectual friends, financially stable friends. I have so many people in Uganda and outside that even if the government, and this I want to say, even if the government see it what they sent, we are going to lobby for our people. Ngenda kulobinga for school fees, bursaries, our kids are going to go to school. I'm going to leave to lobby for our young people. Okulaba nti batandikawo emirimu. I'm going to lobby. Government oba etuwadde with the contacts I've generated in the 10 years in media, they can help change our lives.